Naye Mukama njagala kubeerawo w'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo w'oli, njagala kubeerawo w'oli, kubeerawo w'oli, njagala kubeerawo w'oli. Njagala kubeerawo wasasirira wawo Mukama, njagala kubeerawo awo Yesu awonyaza endwadde, nange njagala kubeera, Taata njagala kubeerawo, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo w'oli. Njagala kubeerawo era Mukama njagala kufaanane, njagala kufaanane Yesu, njagala kufaanane, Taata njagala kufaanane, Mwoyo wa Mukama njagala kufaanane, njagala kufaanane Yesu, njagala kufaanane. Taata njagala kufaanane, ndowooza nga ggwe njagala kufaanane, njagala kufaanane Taata, njagala kufaanane, njagala kufaanane mu mutima gwange, njagala kufaanane, njagala kufaanane Yesu, njagala kufaanane. Taata njagala kufaanane, zawujja, zawujja Yesu, zawujja endagaano yange nawe, zawujja Yesu, zawujja okwagala kuli Yesu kwasooka, komyawo okwagala okwasooka, komyawo Yesu, komyawo okwagala. Komyawo Yesu, komyawo, okwagala okwasooka, komyawo Yesu, komyawo, komyawo sisinkana bujja, komyawo okwagala okwasooka, komyawo Yesu, komyawo okwagala okwasooka. Taata tuli mu maaso go omusomo mulungi wakati nga tumalako omwaka Mukama. We want to encounter with you, Father. Nsaba tuddeyo otuzzeeyo Mukama mu kifo kiri mwe twakusisinkanira Mukama, mu kwagala kuli okungi kwe twalina Mukama nga twakakuyingiza twakakukwasa obulamu bwaffe wakati ng'otulonzeeyo mu mikono gy'omubi Katonda mulungi wakati nga tumalako omwaka Mukama. We want to encounter with you. Mukama wakati nga tumalako omwaka twagala tukusisinkane naawe otusisinkane Mukama, otuzze bujja okomyewo Mukama okwagala kuli okwasooka, ozze bujja endagaano yaffe naawe Mukama. Omwoyo wa Mukama jangu weegulumize ng'oyogera eri obulamu bwange n'ebyobulamu bwa baganda bange okuyita mu kigambo kyo. Sabye obwakabaka bubuke, obwo obukka ne buyasayasa obwakabaka obulala bwonna bwaseyase, buli bwakabaka obadde bugenda tulemesa okuwulira ekigambo ky'enkya ya leero ku bwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, banaye mbalamusizaako nnyo mu linnya egganzi lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza nga muli bulungi olw'ekisa kya Mukama. Tuli mu Ezekiel chapter 36 verses 25 okutuuka ku 27 oba Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27 era byogedde mu Luzungu. Ezekiel essula 36 olunyiriri lwa 25 okutuuka ku lwa 27. Winnie Marjorie omugole wa Yesu ge mannya gange, ngulumiza Mukama olw'obulamu bwonna obwange era nzikiriza Mukama alina kyayagala okugenda naffe enkya ya leero. Omwoyo wa Mukama teekateeka emmeeme zaffe, ebisigadde byonna Mukama leka osiba amatu gaffe gye biri wabula gabeere open eri ffe
kubwa Yesu Kristo mwana katono omulamu. Amina. Era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu. Ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Era ndibawa n'omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe. Era ndiggya omutima ogwejjinja mu mubiri gyammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. Era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange. Era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Neebaza Mukama olw'ebigambo bino. Ayina ensonga lwaki abitutumidde wakati nga tumalako omwaka. Bano baali baana ba Isirayiri ng'abagamba nti baagenda ku mawanga yonna ne bavumisa erinnya lye. N'abagamba naye olwo erinnya lye alibamansirako amazzi amalungi era baliba balongoofu nti era alibalongoosa mu mpitambi yaabwe yonna ne mu bifaananyi byabwe byonna. Olwaleero nze naye wakati nga tumalako omwaka, Mukristaayo munnange, wakati nga tumalako omwaka tumugambe Mukama, omwaka bukya gutandika empitambi ebadde tuyitiriddeko. Tubadde bacaafu nga tuli bajama mu ndowooza, mu bikolwa, mu mitima, kwegaba tubadde babi. Zabbuli 19 olunyiriro 12 agamba Dawudi agamba nti ani ayinza okebera ebyonoono bye? Osaasire mu bibyo ebikisibwa. Mukristaayo munnange wakati nga tutambudde omwaka ogutuusa olunaku olwaleero nga 31. Bannange tuyise mu biwanvu n'ebikko. Amazima tubadde tetutambula bulungi. Amazima tuswaziza erinnya lya Mukama ng'abaana ba Isirayiri wano we baakola ku mawanga. Ku mizigo kwe tubeera bamanyi gwe Mukristaayo gwe mulokole gwe gwasinga okuyomba. Ku mirimu gyo bakumanyi gwasinga obusuuku. Bannange tuswaziza erinnya lya Mukama. Abamu batuuse n'ogamba bannange Abakristaayo be batwebeeyisa oyo naye Mukristaayo mulokole yakoze kino bannange. Ebyo byonna buli wowulira ekintu ng'ekyo amanya Yesu omuziza ku musaalaba. Yesu woba omuswaziza. Naye wakati nga tumalako omwaka tugenda musaba naffe tugenda mukabya tumugambe Mukama ku mulundi guno gwokka nga tuyingira omwaka omujja tuguyingira tuli bapya. Mugambe Mukama omwaka guno nguyingira ndi mupya. Yesaala yange eri gwe nange Mukama atumansireko amazzi gano amayonjo. Wakati nga gatumansirako nga gatukulukuttako gakulukuse buli mpitambi yonna gatulongoose mu bifaananyi byonna ebyo ebibadde bye tubadde tusinga okuwa obudde. Babuulire buli w'omala ebbanga nga toli mu maaso ga Mukama amafuta gakendeera. Buli w'omala ebbanga nga tobeerako mu maaso ga Mukama ofuna ebifaananyi bingi. You get addicted to things ebitakuyamba ebitakwongerako spiritual ate nga nabya muzizo mu maaso ga Mukama oluusi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye byebyo ebifaananyi byayogerako. Wakati Mukama ng'atuzza bujja atulongoosa atumansirako amazzi gago amayonjo agagenda otulongoosa. Tumugambe n'ebyonna ebifaananyi abamu emirimu. Abalala embeera efuuse ekifaananyi gy'otunuulira yokka ne Katonda otolaba nti munene agisinga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye ndibawa omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe. Era ndiggya emitima egy'amayinja mu mibiri gyammwe ne mbawa emitima egy'ennyama. Bannange omwaka guno tubadde bakambwe. N'eŋŋombo ngiraba etambula emitima gy'akaluba. Naye gy'akaluba kitya? Emitima abantu giba setaani akalubizza emitima gy'abantu. Amasasi bagakuba tebeesiseemu. Oli asaanyawo munne nga teyeesiseemu. Naawe okimanyi munno omugamba eggambo ng'okimanyi ligenda amufumita ku mutima emyaka 10. Naye n'osigala ng'olyogera. N'olaba banno nga bakaba naye nga tofuddeeyo bannange kambalekera ebyabwe n'obitwala olw'okubanga gw'oyagala okwesanyusa. Mukwano gwange njagala enkya ya leero siriikirira w'oli. Ogambe naye nnumizzaani mu nsi muno. Mu mwaka guno nnumizzaani. Owulire okunywa okunyolwa munda mu ggwe. Onakuwalira ekibi. Onakuwalire obulumi obwo bw'obadde oteeka ku bantu ku mitima.
kubanga omutima ogw'ejjinja ogwo bannaaye oba kuvuma oba kugeya kwegamba guba gukola buli ekirumya omuntu. Mukama waffe gy'emitima gye tubaddemu omwaka guno atakulekera naawe tomulekera bye tulimu alesi mukuba ekyobunafu naye nga tumulekedde egyo gy'emitima egy'amayinja egyo gyensaba enkyalaleero Mukama atwambula atukuulemu egyo emitima egibadde gitalina kusaasira egibadde gitalumirirwa egy'emitima egiyiwa omusaayi mu ggwanga lyaffe Mukama agisigukkulule mu bantu. Bayibuli gyensoma eŋŋamba mu Ngero 21 nti emitima gy'abakabaka giri mu mikono gye. Egyo egy'abakabaka abagamba nti gyakaluba they can do everything. Ensi yaffe tegenda kujjula mu ssaayi. Mukama abaana bo tebagenda kufa ng'ebiseera byabwe ebifa tebinnatuuka. Ke kaseera Mukama tuli ku maviivi nkyayaleero. Gino emitima Mukama eginyagulwako bannamwandu ne bamulekebwa ebyabwe. Gino emitima Mukama olw'okubanga obufuzi bulwanibwa Mukama n'emisaayi ne giyika abaana bo nga bafa Katonda wange ettange nkyayaleero nkwegayiridde ogisigukkulu ogitwale. Mukama asabye otutondemu emitima emiggya. Bannange sabira eggwanga tuli mu kusabira ggwanga. Simanyi oba gw'osabira famire yo yokka naye ne bw'onoogisabira nga bali mu nnyumba tebafuluma ekyokulya tekijja basangamu. Tusabire eggwanga lyonna. Eggwanga linaabya n'emirembe ne famire zaffe zigenda kubeera n'emirembe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tusaba Mukama atutondemu emitima emiggya, emitima egy'ennyama n'egyo egibadde gitta abantu olinaasaanyawo munne. Egyo tugenda kaabirira Mukama wakati nga tumukaabirira tuggyemu egyaffe tukaabire ne ku gy'abo omulabe baakalubiza emitima abayagala okusaanyaawo eggwanga Uganda. Naye ekikafuwe terigenda kusaanawo. Uganda Mukama agimanyi. Uganda ya Mukama. Ate Uganda esinza Katonda ateesa buli muyaga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mudunyiro lwa 27 agambye nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tumugamba atuteekemu omwoyo omuggya, omwoyo w'emirembe nga buli munnayuganda ayayanira kubeera na ddembe, buli munnayuganda ayayanira kulaba buli omu munne ng'alina simayiro ku mutima, buli munnayuganda abeere ng'ayayanira kulaba buli omu munne ng'ali bulungi. Egyo gy'emitima gye tuba tusaba enkya ya leero. Mukama gy'aba atuteekamu oyo omwoyo oyo ayagaliza oyo. Nsaba Mukama omujjuze munda muffe enkya ya leero Taata, mujjuze mu bakyala, mujjuze mu baami Mukama, mujjuze mu buli munnayuganda, mujjuze mu buli nsi yonna Katonda ng'omwoyo w'emirembe, omwoyo w'emirembe Mukama, omwoyo w'obukkakkamu, omwoyo w'okwagala kubanga tunaabeera n'okwagalana Katonda wange teri agenda kutta munne. Oli ajja kulaba ng'okusaanyaawo munne tekirina kye kimugasa. Oli ajja kukwatibwa munne ekisa nga ne bw'aba amuninziza tamusaanya kumumalawo. Katonda wange tutondemu emitima egy'emiggya, tuteekemu omwoyo w'obwamagezi, omwoyo w'okutegeera, omwoyo gw'okumanya, omwoyo w'okwegendeeza Katonda wange, emitima emiggya Katonda wange egy'ennyama egijjudde emirembe, egijjudde okwagala. Mukama nga bw'otwagala leka natuwe tuba twagala bannaffe. Omulungi kisa kyo kyokka kye kisobola okutuwalirira mukwano gwaffe ne tusobola okwagala bannaffe Katonda wange omulungi. Nsaba enkya ya leero Mukama mansira ku Uganda amazzigo gano amayonjo g'ogambye Mukama, mansira ku bakyala amazzigo gano amayonjo Mukama, mansira ku baami amazzigo gano amayonjo Mukama, mansira ku baweereza bonna Mukama mu ggwanga lyonna, mansira ku baana baffe Katonda wange, ku bavubuka abakadde n'abato, abaavula n'abayonka Mukama, bonna babateekanga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsabye Katonda nga bw'oli omulamu Taata, nsaba emirembe gijjule Uganda yonna,
nsabye emirembe mu kibuga wakati Mukama, nsabye emirembe mu kibuga Masaka, nsabye emirembe mu buli tawuni, mu buli paati erya Uganda Katonda wange, emirembe mu kanisa Katonda wange, emirembe mu mitima Katonda nze mmanyi abo abagamba nti emitima gy'abakaluba osobola okuteeka emirembe gye mu mitima gyabwe nebeerabira okutta abantu, nebeerabira okutuluguza abantu. Mukama nsabye okikole wakati nga tuyingira omwaka omujja. Mukama tuzze bujja, za bujja emitima gyaffe Mukama, ogambe gino ogenda gitujjamu otuwa emipya. Mukama tuwa emitima emipya nga tuyingira omwaka, tuyingire nga tuli bapya, emitima nga mipya, endowooza nga mpya, ebikola nga bipya. Naye ku luno lwokka Mukama ng'ekitiibwa kyo kirabisibwa, ku luno lwokka Mukama ng'amaanyi go geegalabisibwa. Katonda wange omulungi, ababadde banyaga mu mwaka omukadde, omwaka omujja tubeere b'amazima. Ababadde babba mu mwaka omukadde, omwaka omujja tukole n'emikono gyaffe. Katonda wange abadde bawaayiriza bannaffe mu mwaka omukadde, ku luno emitima tugisibeko, tulekerawo okwogera ebitali by'amazima. Omusungu omulungi Taata, totuganya kuyingira mwaka mujja nga tujjudde empitambi zino zokka, naye wakati nga tuyingira omujja Katonda wange nga bw'ogenda okugutuba kabaka wabakabaka maasira amazigo gatulongooseeko gatukutuleko byonna ebibadde bitufuula ab'omuzizo mu maaso go, ku bwa Yesu Kristo mwana wa